kwagaliza Alien yaleese omuyimbi mulungi ate nekyala kimanyi okuyimba kati omanye ebintu bino nze akugana ne ngamba abantu nakunyumizako timi yali yankubidde ebukuya era kubye esabi kunyumiza timi yali yankubidde ebukuya ate lwaki nambogolya galinga abogolya mutawa naye ngamba timi ng'omukoze eki kati ze nali natundayo ajeti n'emiki kati ntuukanga tumi baagala kumunyaga ndowooza kati mwogera bayumba nzijja ng'omuntu alabye omuyimbi gw'omanyi nzijja mugambo buzibu ki kubanga yali naye okutuuka eri ku sho yali amutegese nze mumanyi bosi w'ekifo naye Shairas mumanyika nenjja ntabaganye embeera wakati w'omuyimbi ne promota kimanyi oyo yaŋŋamba yayogera egalo yabe beboogera tayogera nange nze ndi sitagwegwa lyakumanyige ne mugana nedda mbadde nze kumanya obuzibu buli ki abantu bali bakulinzi baagala oyimbe nempulira muli mukaya nawo nanga tota mukunja samira namperezako ebigambo bingi awo nagala n'oluggi nagagirikenge mbalija wange nagalawo n'oluggi balina jingoyo ne focus naye kati kyamukisa mulungi nze mbadde nasimuddangamu naye wano ku TikTok waliwo omwana eyazzeewo ayimba ate akyayina empisa waliwo omwana ali nsikini gwe yaleese oyo omuwala waliwo n'omwana wa Sefuko bamuyitani ezo oyo omwana wa Sefuko ayimba Sefuko la Japan Sefuko akaana kayimba bulungi nyina omukolo gwe mbadde simulabangako omuwala ate Sefuko ndabanga omulalu naye bulungi Sefuko nno oyo embeera ze ez'obuntu n'ezo mu kamera zaawukana nange bakiŋŋamba ako nalabye omwana ku mukolo ng'omwana ayimba era nze Sefuko si mukwano gwange nengenda kumunoonyeza emirimu era nsaba n'oyo omuwala yani ezo mukwatagane ne management yo musobola okufuna ekirungi naye wonaakola sobe ne mwawukana kuba ebyaddala n'okumwagala amwagala anti mukazi we n'okumwagala amwagala kati bano abaali batuvuma sindabanga kati waliwo abo basatu waliwo Winnie Wamami naye yakoze Beyonce waliwo Alien gwe yaleese sinamanya bulungi linnya lye naye nakubiddeko ne Julius ne mugamba omwana wammwe yayimba bulungi ate ne video bagikoze ate lwakuma nti abayimbi abasingamu ne balina bubezifu balina oba kiki Alien oyo yadde agezeza okuba ng'asobola kutogera talenti ng'abayimbi banaffe balala twagala kubagira naye Alien aleeta abaana era amaanyi ge yateeka mu bali abayimbi abakulu senga yagawa baana bato ate senga afunamu babiri abamukiririzaamu kati nze mbasaba bannayuganda mwage talenti zino 3 Winnie Wamami muwala wa Alien n'omuyimbi wa Sefuko Hezo ate kayimba bulungi nnyo naye kati n'ekirala Sefuko nyinza okuba nga sinze mutuufu mubuulira naye kamubuulire okuvaengira bulandi y'abayimbi kati abeeko ebigambo byeyeesonyiwa okwogera ng'ali ku TikTok ye azimbe bulandi y'omuyimbi we bino yasooka amanye nti bakompetita be kati yabasooloobyeko kati yavudde wano Kiriza Gaana mukulu Sefuko wavudde wano kati wazze wano kati oli manager wa muyimbi era yambala ekifaananyi ky'omanager w'omuyimbi ebigambo bibadde ng'oyogera ano kati biveeko kuba ekisooka Sefuko erinnya alina ate alina nsonga lwaki addamu abantu abatali bansi n'omulala kyali wange siyali agenze ku Nigeria ajja ku TikTok ng'azannya nga alina empale ebintu n'agira bamuyitaani happy mulenzi apiki so yagenda ku Nigeria nga bamututte okusoma oba ennyo ku TikTok yali akola nete yali asayinize muyimbi alina omwana gwe yasayinize nenge ye omulezi TikTok na mukwano gwange yasipapi naye era alina omwana gwaleese alina omuwala bamuyitaani maama kawala ate omulezi bane yebrandinga bulungi gayo naye ali fayina akola kayimbako ne Spice Diana naye Abaganda balina olugero olugamba nti obukadde magezi nga ne mbuto wagayina kyokka n'abasiru bakaddiwa olugero lw'Abaganda era nalusangawo omwana ono byadde ayogera mwami Munyagwa ensobi mwami Munyagwa gye yakoze yabadde egi butalina mwana ono okumalayo byadde ayogera kuba yadde akwata n'abinootinga bulungi olwandimaze mwami Munyagwa n'agamba basibu ne banya abatuuliza nawe mwami Kkungu omwami ono byayogedde byonna bifu olw'ensonga tifu twali mu struggle ng'ali mu NRM saagala awakane ffe twali mu struggle omwana oyo n'ava mu NRM ne yeegatta Nuupu ffe twali mu struggle NRM yamumma ne kaadi
bisobola okutegeerekeka naye ekimu ku biraga nti omwana byadayogera byadde bituufu tubutalinda mwami Munyago kumalayo Munyago tegutalinda mwana yalabye ng'omwana agenda kubaabya akwata ku gundi kugumba ng'omwana akuba ku gumba amuga no ganga tamukkiriza kwogera. Munyago professional mu byobufuzi ono junior ne mu media okimanyi nti olinda omuntu yatuse n'okusituka otegedde okubiwandiika nawe noddamu kubanga yadde alina ensonga ye kubera nawudde omwana teyewakatira ku mwana wali wa NRM kati ensonga yo yokka yadde emala bumazi mwami Munyago okumuteeka waggulu naye omwana yamuweerudde n'amuswazaswaza. Munyago yaswadde anti omanyi ankati wasoma amawulire zimu byesobola kuwakanya tugenda tandikirawo kalabe kali simaye naye nga ensonga gye tugenda otandikirako balamusizaako mwenna abagiriko ensonga nga tunabagenda eri sooka ombuulire ekibiina kya station Mayanja bwekiraba otya Party President tekiina mutawaana ajati station Mayanja sooka omuyozeeyoze nze muyozaayoza okutuuka ku buwanguzi obw'okubanga yafunye ekibiina kati president mwagenda okwegattira okubanga afunayo ku kasente buli kibiina ekiri wano business ebibiina byobufuzi ebiri mu ggwanga business ekyo nja oli akkirize oba agaane ebibiina by'obufuzi ebiri mu ggwanga business ne Sesha ayingidde mu business eyenkomeredde ebibiina byonna ebiri mu ggwanga business mu bigambo byazetereza ggwanga nga bwe yaliterezaawa ayifunye emikwano okuva eri gyagenda omuyambako okutereza eggwanga Uganda. Wano mu Uganda anko mulimu abagala enkyukakyuka naye bamanyi ye ggwe nange n'ataliiwo bebaagala enkyukakyuka sijagala oba njagala oba sijagala simanyi gw'ojagala nze enkyukakyuka njagala njagalira ddala naye bakamu bafu abatukulembera ebiseera ebisinga babayina ebigendererwa byabwe ebirala ate nga naffe bakulembera naffe tulina ebigendererwa byaffe ebirala kati nojja ne weekanganga nga oli amenyeka n'ekibiina olwa abantu bakulembera ku bigendererwa byabwe ebirala najja n'amenyeka n'ekibiina wakulembera nga naye n'ebigendererwa bye ebirala kubanga essaawa ya leero lwaki gati ebibiina by'obufuzi business wano e Uganda katulina ebibiina biringanga 5 mu myezi 5 byakeewandiise bibiina tubibalibamu njo n'ebyemabega byonna tutandikire Jema FDC DP kino ekya sitesi bakiyitaani NPP ekya mwami Mpuuga bakiyitaani wekitiibwa DF ekya Muhammad Nsereko Ecological Party besi mukaaga ina PPF ya Stacia eky'abaana aba FDC ekyo kyabamu ekirala ina PPP ebyo 8 ina PPP andi kati ebyo 8 ina PPF ne PPP byanjawulo PPP ya bidandi almost ebina biringanga 10 kakati ojja nossaako n'essaawa ya leero abantu kibatunuulidde ekya NUP kyoyinza okugamba nti buli munnansi yenna oba oli abayagala enkyukakyuka kyatunuulidde kakati wootuuza bino ebibiina ebirala n'obigamba nti essaawa yo tukirize tugaane tulaba Kyagulanyi oyo yalina amaanyi naye namumuyina ebirowoozo byammwe ebirungi we mwegattagatta ne mubeera omuntu omu kubaza nku kyali njagala nali njagala Nsereko mwami Mpuuga mwami Kyagulanyi mwami Bidandi Ssali mwami Besigye mwami Elias Lukwago kale ne Madam Sesi yabazi batule ku tebo ngeba tugamba bagala nkyukakyuka bagambe nti emakindi tugenda kuteekawo wa NUP MP Lord Cancer tugenda kuteekawo wa mwami Nsereko Cancer Free tugenda kuteekawo wa Sesi ava mu kibiina kya Sesi Mayanja Masaka twaddeyo wa MP wa mwami Nsereko naye funa kuba president tugenda kwagira omuntu atya katuwagire Kyagulanyi essaawa ya leero okitegedde bulungi nti katuwagire Kyagulanyi essaawa ya leero naye wenkugambira nti bali mu bizinensi bonna tebasobola kukikola kubanga bakugamba mbwe ekibiina kikkiriza Ssemateeka agamba
buli kibiina kirete candidate ajja kulembere ate nga mugamba mugenda kujja mwagala kujja omuntu omu kitegedde bulungi ate buli kibiina kirina constitution yaakyo n'engeri ekikolamu ebintu byakyo naye nga kino kyeggamba kyebadde ga kisoboka kyenjawukanyako n'abantu abalala nzi ye muntu omulala adda ku nsereko n'amuvuma oba ku sitesiya n'amuvuma nze oyo sikkaanye naye kubanga anka okuma solution sitesiya nga bamuvumye nnyo ate ekyennaku ekiriwo nti abamuvuma tabalaba bo be bamulaba nze anko nyina moto yange nzalo nyina omuntu gwe soogerako omumanyi bulungi ne video ze siziraba ngira bugizi bwenti nzi okakisasa kumala nagenda ku page yaabwe kubasa opostinga ebintu byabwe nengamba omwana nagiblocka mbenga sira bintu ebyo bijja kitegedde bulungi sitasi obato mwagala obato soa kumulungamya gyakwegatte ko tomuvuma muleke kubanga gwe okumuvuma nze kindowooze santi gwe amuvuma olina ekikyamu gwe amuvuma anti anko okuvuma nze wonvuma nekitegeeza ngenda kujja nkwegatteko era nze nyina entegeera eyange eŋŋamba nti abaana abo ebiseera ebisinga abavuma abantu nabo si bankyukakyuka anti kakati sitesha ebbanga lyamaze mu byobufuzi bya Uganda abadde yeetaaga okuperereza omuntu nti jangu neegatteko gwekyogamba ekibiina gye yagenze tebamuperereza bwe yeyeetutteyo mu kumuperereza olaba ekibiina kyafunyeemu nga kyo ate ekibiina kite tusooke twebuuza ebigendera byakyo biriki terunaku kikyajinga kujjako Mwami Museveni kati bamugjeeko okulonda station oba omugjeeko ati ebigendera byakyo biriki bye tutamanyi kitegedde bulungi nti bo bayinza okubanga ekigendererwa kyawe manyi anke bwe tumala okulonda mu 2026 ebibiira bino gye bigenda kufuna ssente abantu bakimanyi n'ekitafiisizaawo mubaka bigenda kufuna ssente era bingi bitagenda kuleeta babaka naye bagenda kuleeta ennongoosereza nga buli kibiina nga webajjako ekibiina ekiriidinga mu paliamenti kifuna omugabo weeguti bene ebiseera bifuna ssente zezimu etteeka lijje okitegedde bulungi that's why bigwebuka naku wabula era nze kyesikiriza nakyo ye gwe Kacyumba ali okuŋŋamba nti ebibiira bino bya Mwami Museveni ekyo nze omuntu sikkaanye naye era ndyatugjewo ekintu ekigamba nti omuntu atakkalira Mwami Kyagulanyi bw'aba akolera Museveni ate lwaki olowooza abantu bagamba nti nno ebibiina bino ebimeruka ng'obutiko bya Mwami Museveni lwaki golowooza ekyo bakyogera bwe bakyogera bwe batolwe okusinziira ku ntegeera yaabwe obuntu engejalamu ebyo nga nze bwe nkugambye nti si bya Mwami Museveni nange wendaba abamu babyogera okusinziira ku bulumi balina ku mutima nga balaba nti bino nga wakyogera agenda kuba akendeeza obulumi obuli ku mutima nga wagamba nti ebibiina bino bya Mwami Museveni agenda kuba atowolokosa omutima naye nga si kyekituufu omanyi lwaki si kyekituufu nsubira guli musajja munnamawulire ukikolesaki mu Amerika ali ebibiina by'obufuzi ebirala njebiri oba Nigeria njebiri byonna bya gavumenti eri mu buyinza ali n'ekirala tusooke twebuuzeemu ebibiina bino byatandika ddi waliwo ebyatandika edda waliwo n'ebitandise kati lwaki ebyatandika edda nabyo ogamba nga oyinza okugamba nti FDC lwaki ogamba nti ekola Mwami Museveni ng'ate yatandika dda nupu egisanzeewo maybe olw'enkola yaabwe gye bikolamu ebintu olw'ensonga engeri gye tulaamu ebintu engeri gyebikolamu for example DP yatandikawo dda naye UPC twagibaze yatandikawo dda naye enkolagana gyekolaganamu ne NRM ne batuuka n'okutta omukago ne UPC kyekiriwo kati tekiriiko I think ngeri kibiina ddi bwe kyatandikawo wabula kiriwo mu bukadde ako baani abakikulira n'enkolagana gye bakolaganamu ne gavumenti etwala anke essaawa ya leero nze nyina kyenzikirizamu mu ntegeera yange nze ndowooza oba yakujjawo gavumenti eriko nze ndowooza nti oba oteekeddwa okukolagana nayo ngwe ndowooza kubanga ojja osoma Israel ebiseera ebisinga gavumenti zonna ezize zikyukakyuka abazikyusiza babadde bakola nazo munda kitegedde bulungi anko obanga osula Busaabala nga nze nsula Kawempe kizibu nnyo okubanga asobola okubanga ntegeera ebikuli okumpi nejjinga gwosa nayo Busaabala oba focus gwosa nayo Busaabala akuliraanye oba ntegeerekese nti kati ogeza nti ebiseera ebisinga
mu wiki tusikana buli kanako etoro mundu okutali kumuwe okutali mirundi ebiri naye kugambani Ibula Taufik nyinza okumala wiki nga simulabi tutegedde bulungi kati wemba mwogerako kitini kubanga simulaba naye Kachumbali wemba mwogerako mbaga nti Kachumbali lumuleka ampate certificate ne kuwulira ina ekivulu ejindi nekimusala kyakusaze nkyansaze nina kigamba dda wandaga posta nagambirawo tugende maaso nti nze ndowooza mwami Kyagulanyi naye kyakola si kituufu okugamba nti ateekawo distance erina omuntu gwayagala okuggyako kubanga ekisuuka kyabina kankubuulira ekitegeeza abantu abali abagamba nti nno bansereko n'egundi bakolagana ne Museveni abagala mujjako kitegeeza tebaba bakyamu naye maybe engeri gye bakyogeddemu gye babeera batamanyi nti nno kolagana naye babeera baagala amanyi ebiri mu gavumenti kubanga essaawa ya leero osobola okufuna information ng'eri ku source kuluko nnyini era nze omuntu yenna nze nzikanya n'omuntu aŋŋamba tayakuggyako mwami Museveni ng'atambula naye nzikanya naye n'omuntu aŋŋamba nti ali bweru wa ggwanga yakuggyako mwami Museveni era nze abantu abali bweru wa ggwanga sibuliza birowoozo byabwe bali ku wifi za bwereere fe ntugula ddata tabanyi ddata waluma basinzireyo ne bavuma abantu anti obulumi bwe bwabajja wano ate obulumi kitegeeza kuvuma kyogamba nze ako nakugamba dda wano ate omuntu ayinza okuvuma omuntu olw'obulumi yebantegeerayo bwetyo nze wayinza okuba nga kuyita nti okuliko abaana abavuma abayita abanno ku 100 nga tebanyi kyali basifiiriddwa mu gavumenti yeno eri ngerawo bateeka awo nange nze nafiira mu gavumenti yeno bayinza obeera bo baafiirwa tebayina obanga ng'obulumi bwe bwafiirwa bwabaluma tebaagala bala bafiirwe obulumi ate munange obulumi bwabwe bayina singa aboogera tebasobola kubwogerako kubanga weebuli bulabika nabo bwennyini olaba kati ngaawo bakadaba bali mu biyumba balina obulumi singa wagenda okuba omwami Museveni asooka yata pointi zaabwe kubaza ate singa ezimu nzimanyi ng'okubajjako omusolo gwe omungi kitegeera bulungi bazoogera babiwulira nga babyogedde ebyo anti kye ŋŋamba sooka oyogere ekyo kwegamba ogenda okuba submission yo ng'omuntu alina kwasizi naye omwana akwata bukwasizi wala omwana gwe nakulaga oli oyo alina omumwa bwe guti omwana oyo talina muntu gw'atavuma kikundi ekyati ekikola ky'abantu abamu tekikujja talina muntu gw'atavuma ye obulamu bwe bwonna ate ekyewuunyisa buli muntu amala okukola ensobi ye ng'alera aleeta ebyafaayo bye nze Kachumbali kirimu ng'abantu nze siina mikwano nze bwe ndaba ekintu ku muntu mugambira osirinda amale kukola nsobi kyova abantu bano kyaliwanga olwekyo yateeka ekivulu ne muga tosobola kufuna bantu saayita kimale kumusala kutugo gwa Kachumbali TV ne Kachumbali TikTok Kachumbali Instagram Twitter n'obanga bunaku okeera kubuulira njiri ng'olaba abalokole ebakeera okubuulira abasiraamu abakatoliki babeegatteko kakasabula kusinga olina abantu b'okyusa naye ffe tukwata emikutu gyaffe kuvuma bano bastesia abakoze ebibiina ebirala ekintu kyandivudde ku ky'omuntu okuvawo n'agamba kankole ekibiina oba ono kabeere pate president buba butali bumativu ne gyali n'abantu batambula nabo n'agamba kanneeyawuleko ntambule ngende kati gwe mukulabako omukyala Sisha Mayanja nga pate president olaba ng'alina obusobozi obusikiriza bannayuganda okumwegattako n'okuggyako wa Museveni ate obuuza ebibuuzo bibiri okumwegattako n'okuggyako mwami President Museveni ajati ayina obusobozi okufuna abantu amwegattako mu kibiina ekyo kiyagenzeemu naye talina busobozi busobola kuggyako President Museveni naye obusobozi obuseketera bannayuganda okumwegattako abulina kubanga omanyi lwaki omanyi nti yakava ku Serenaawo omanyi nti basasudde $15,000 ku miliyoni 3 basasudde okukola ki okumulaba kati wabagamba tate nzija kawempe ku bwereere era afunawo 10,000 n'agendawo n'ataano ako omuntu akuba tabula kyakusuuza embiro zikusuuza eminyira kiba kikulimbanga era nze saagala muntu agaya muntu tebamugaya andi ngenda kuwa ekyokulabirako Kimbo watomumanyi bwebana emanji ono Kimbo wa muganda wa sefu kali egundi Kimbo yakoze kagundi ono kabayikirina kwala Kimbo musajja afuuwa ekigere Kimbo wadde muwagizi wa Bobi Wine
njo namugambye kati kyembuuza era kimwado yagala kukyagwa ina kuvuma nakusensebula njo namubuuzizza kati ekituufu wage kinaga nagenze wa Stacy eri nagenze kufuna kyagula mbadde mwagira bwagizi kubanga gwe mbadde ndabawo ng'omuntu kati nagenze wono ne mulaga kati atono takyali muntu ti onaga twala ebirowoozo bya kuba njogera naye agala bitwalawa ekyo saaki mubuuza Justice nayagadde kumubuuza kubanga yo mbadde munteekateeka esasula ab'amawulire kadoozo okirabi nti naye nga bulijjo Kimbo waafiira ku Kyagulanyi nga muwagizi era ng'oyogera ku Kyagulanyi asobola okuba n'akutta kati ali wa station ekiri badde gamba nti tomugaya nze siira muntu yenna anko gwengaya buli muntu yenna ate olaba omuntu awo mulano saa ku TikTok oyo ng'ejjudde nga muwe muzi mulungi station abo omutunuli oludde naye mu ndongo abadde ali mu element y'obukulembeze ebyobukulembeze ano obiraba bizibu ebikulembeze ano kasita ofunayo abantu batanda bakwegatta ku byakuwuddisa bannansi kubanga abantu bali desperate abantu kye baagala mu bulamu bwabwe kati kakulage kino anko ne bukeera ku makya Katonda bino byakola ebyamagero sitasiyo mu bumpi bwe n'obutaba na mpapula za senior 6 tazirina n'agenda asitesha yasoma zobolobera wa president katolina mpapula za 6 zitya yatamini yali azirina sitesha yakoma mu kinasi tajja gitubuulira n'ogenda n'oyina mu ssente ate n'ogenda ziri emmere n'atuusa ne mwami Museveni n'amuwa obuyinza munnanga abantu bamuwagira abantu kye baagala essaawa ya leero oli aleeri waggulu kuvaako tebaliiko kabeera osereko gwe bavuma n'ageza amuggyako osanga Kyagulanyi bamukyaye kati abantu kye baagala baagala mwami Museveni kuva mu buyinza tebaagala obaani amuggyeko nga weewaawo waliwo aliidize gwe bakoze eki ge batunuulidde kati ako nkugambye Mukama nabikola ng'ebyamagero kabeera empuuga yabaka ekiddu n'amuggyako yoyo yewaffe era osanga abantu bannayuganda embeera gye bali kugamba bali desperate kankwata ono kasala ensonga zeezo bassebo ne bannyawo muzitegedde okitegedde bulungi kakati kambuuzeemu olw'embeera y'obudde n'embeera ya